bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo, njagala okwongera okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda nti kubanga n'olwaleero atuleese tusobole okugenda mu by'okuyiga byaffe ebirungi ebiteekateeka amaka gaffe okubeera ag'omuwendo nga gasanyusa Katonda, ate nga tugenda tubyawula ku ebyo mulabe Setaani byagenze ng'ayingiza mu maka ebyenjawulo ebigatataaganya, ate tusobole okubeera n'amaka agaweesa Mukama ekitiibwa. Mukwano gwange mpuliriza era ndaba, njagala okwanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nkwebaza oyo abadde atambula nange okuva gye twatandikira. Olwaleero lunaku olwokuna nga tugenda mu maaso n'okuyiga okufaananako bwe kuti. Amannya n'eddoboozi Musumba Ibanda Emmanuel, nga nsinzira mu kanisa ey'Ekyengera, era njagala okutumirako abakristaayo bonna abasabira mu kanisa y'Ekyengera, mukadde Musoke, mukadde Mujabi, abakadde mwenna mbalamusizzaako nnyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Katuweeyo okusaba. Weebale Katonda waffe kubanga kino kyennyini ky'obadde otukoledde wiiki eno, ng'ogenda oluŋŋamya amaka gaffe okulaba nga gaddamu essanyu. Tubeere era otuyambe ekigendererwa kyo kisobole okutuukirira mu bulamu bwaffe, ate n'olwaleero gye oyogere gye tuli bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tuzze tuyiga mu by'okuyiga ebyenjawulo, era twatandika ne tulaba engeri amaka ga Katonda bwe gaateekebwateekebwamu agasooka nga gaali aga Adamu ne Kaawa, era biki bye yateekawo okulaba nga amaka ago galaba omukisa era nga gabaamu essanyu. Ne tuddako ne tulaba ekikyupuli eky'amaka Setaani kyaleese ensangi zino, era nga kitaataaganyiza obulamu bw'abantu bangi, era nga abantu bali mu maziga bakaaba olw'ekikyupuli ky'amaka ekigenda mu maaso ekyayingirira abantu mu bulamu bwabwe. Ne tulowooza ku lunaku olwokusatu nti obugumiikiriza, obwesigwa ate era n'empuliziganya bikulu nnyo okulaba nga tulwanyisa ekikyupuli ekyo eky'amaka, okulaba nga kiggwaawo, tusobole okuddizibwa amaka gaffe ag'essanyu mu bulamu bwaffe. Olunaku olwaleero njagala tulowoozeeko ku bintu bibiri. Ekinyusi ekirala bwe buvunaanyizibwa mu maka, ate era n'okusonyiwagana mu maka gaffe. Mu mbeera ez'obulamu tetulina kye tuyinza kukola nga tetwetadde mu mikono gya Mukama. Naye mu kweteeka mu mikono gya Katonda tulina ebintu bingi bye twetaaga okulongoosa mu bulamu bwaffe. Abantu abasinga obungi bakimanyi nti mu bulamu bwabwe bali perfect, era buli kimu bakikola ne kituukirira, oba oliawo ne bakola byonna ne balaba nga bituukiridde. Kyova olaba ne bwe batunula ku bantu abalala ne bwe bakola ensobi kibeewuunyisa nnyo, ne bakola nnyo ebintu bingi n'obusungu ne buba bungi ng'ensobi eyo ezze. Naye olunaku olwaleero omukwano gwange mpuliriza, njagala okukutegeeza nti okuva ekibiro kyayingira mu nsi, buli muntu yafuuka candidate ow'okwonoona, buli muntu asobolera ddala okwonoona. Yesu kyava agamba nti no, walina okubaawo akaseera ak'okwenenya, waliwo akaseera ak'okuddamu okubeera ng'omenyeka, ng'ojjukira ebyo byonna bye wakola, osobole okwenenya mu maaso g'oyo gw'okozeeko ekikyamu, oba mu maaso g'oyo akukozeeko obubi. Kyova olaba munnaye mukwano gwange, ye Katonda Adamu ne Kaawa bwe baayonoona, Katonda n'ajja mu bulamu bwabwe mu maaso gaabwe
bafuba nnyo okulaba nga yafuba nnyo okulaba nga bajjamu ekigambo ekyo kusonyiwa, naye munnange ne kitaataaganyizibwa mu mbeera efaananako bw'etyo. Kyova olaba olwaleero tuze n'ekigambo kino. Bw'osoma ekitabo kya Matayo essuula ey'omukaaga, nja kutandikira ku lunyiriri olw'14 agamba bw'ati nti kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Bw'onoosonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, ne Kitammwe ali mu ggulu ajja kusonyiwa ebyo ebyonoono byammwe. Prinsipe eno oba olunyiriri luno lutugirayo amakulu mangi. Nga ggwe bw'oli omwonoonyi, nga ggwe bw'ofuba okulaba nga ekibi bwe kikuyinza n'ogwa mu nsobi, ne munno bw'atyo bw'afaanana, tali perfect, tatuukiridde. Omukwano guyinza okubeerawo n'omwagala nnyo ne mubeera mu mbeera ey'essanyu, oluusi munnange omukwano we guyitirira ensobi oyinza obutaziraba. Olabanga bulabi nga mukwano gwakola birungi byereere mpaka wootuuka ekiseera ng'olaba ng'otandise omulabamu ebitulirwa, otandike okuzuulira kumbe n'essaawa 2 yakomangawo 2, ne ku luli yakomawo 4, naye olw'okuba omukwano gwaliwo ebyo tewabitegeera oba tewabiteekangako ssira, kubanga omukwano gukulembezebwamu okulaba nga wabaawo okusonyiwa. Naye kakati ebintu byayonooneka. Buli muntu alina bingi byakuumidde mu mutima gwe ku munne. Buli muntu bw'atandika okusosotola biki munne byakola byakuumidde ku mutima gwe, tayinza nakunnyonnyola n'akugana omugamba nti sonyiwa. Era nkimanyi bangi muli eyo, omuli mu bufumbo, muli mu maka gammwe, naye nga mujjudde ebintu ebinene ku mitima gyammwe. Omusajja oyo ayinza okuba nga yakwata omwana n'amutwala n'amusaddaaka afuna obugagga, nga omukyala ddala ekintu ekyo kimanyi naye nga wakikuumira ku mutima gwo. Omukyala oyo ayinza okuba nga yagenda n'ayenda n'aleeta omusajja n'amuteeka ku buliri bwo kwennyini. Ayinza okuba nga yafuna olubuto n'azaala. Ebintu bingi bye biyinza okuba nga bikoleddwa mu makaago, naye Bayibuli egambye okusonyiwa kintu kikulu nnyo mu maka gammwe. Bwe mubanga ddala kituufu mukkirizanga era nga mukyayagala okutambula mwenna, ensobi zibaawo. Olwaleero oli akoze kino ne ku enkya lulwo gwe bw'otunuulira by'okoze mu maaso ga Katonda. Kiki kyova olaba Yesu bwe yasisinkana omukyala eyali ayenze bwe baamuleeta mu maaso ge, yabagamba yalina ebigambo byayogera n'awanda ku ttaka n'awandiikawo kumwe atayonoonangako y'abaasooka okumukuba ejjinja. Buli omu yatambula mpola mpola n'agenda. Era naye n'amugamba nti nange sigenda gukusalira, naye genda toddangayo okwonoona. Abantu bangi ebintu babikoze. Obulamu bw'abantu bukyusiddwa, obutemu butuusiddwa mu bantu mu maka. Abantu battiŋŋanye beetemye. Nkimanyi naawe oli mu lukwe lwakulaba ng'otemaatema mukazi wo, naawe oli mu lukwe kulaba ng'osanyawo obulamu bwa bbaawo, naye eyo si ye solution. Bw'onoomutta buli kimu kitereere. Obusungu bw'olina bungi naye bwa bwereere. Olwaleero njagala okubuulira nti okusonyiwa kikulu mu bulamu bwo. Kwegamba ate bw'otasonyiwa kikusigala ku mutima. Obwo obusungu obungi bwongera kukikwonoona bulamu bwo, bwonoona kukyankalanya bulamu bwo, bwonoonya kutaataaganya mirembe gyo. Abasajja bangi baafuna ebizibu, baayonoona, naye eyo si yali enkomerero y'ensi. Mu kugumiikiriza n'okusonyiwagana amaka gaatambula ne gagenda mu maaso. Bibi bizibu. Musumba nange newe mbikugamba toyinza kubitegeera. Omusajja mubi nnyo, mukazi ono mubi nnyo, mbitegeera, naye nkwagala okunnyonnyola era okutegeeza nti newe biba bibi bitya, kigambo okusonyiwa kikulu eri obulamu bwo. Yensonga lwaki olwaleero nkuleetedde olunyiriri luno. Njagala kusomayo olunyiriri lumu ku kigambo okusonyiwa ekyolunaku olwaleero mu Bakolosaayi. Abakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'14. Mukwano gwange njagala ompulirize. Lugamba bwe luti: ku ebyo byonna era mwambale okwagalana, kye kintu ekinyweza
okutuukirira era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mubeerenga n'okwebaza. Bayibuli egambye nti ku ebyo byonna mwambale okwagalana. Newankubadde ebizibu bingi bwe biri, okwagala kubeewo. Newankubadde challenges nyingi mu maka, okwagala kubeewo. Mubeerenga n'okwagala n'emirembe gya Katonda giramulenga emitima gyammwe. Bwe Katonda bw'abanga tagukusalira, lwaki ogusalira munno? Musumba ayenze si yasoose. Abasajja bangi bayenda. Ne mu Bayibuli tusomye abasajja ab'amaanyi ababadde n'amaka bayenda. Naye bwe basonyiwa, abakyala baabwe bwe beekuba mu mitima ne basonyiwa, amaka gasigala gagenda mu maaso. Jjukira nakugambye bw'olabanga ekintu nga kifu kiveemu nga tokiye. Naye bw'obanga owulira amaka go okyageetaaga, bw'owulira nga obulamu bwo okyabwagala okugenda mu maaso, please lwanirira amaka go gasigale nga gakyagenda mu maaso. Okusonyiwa kikulu era ddagala eri amaka gaffe, kubanga bwe watabeera kusonyiwa kitegeeza embeera zaffe zonna, amaka gaffe gonna tewali kigenda kugazuukusa oba kuddangulu. Yensonga lwaki n'olwaleero njagala kugattako ekigambo obuvunaanyizibwa, responsibilities. Mu maka gaffe nga tunaabeera ne successful oba amaka gatambula obulungi okuddayo mu lusuku Adeni, buli muntu ateekeddwa okumanya obuvunaanyizibwa bwe. Abantu ennaku zino amaka gaabwe tebakyayagala kumiitinga buvunaanyizibwa. Abasajja bakola byabwe, abakyala bakola byabwe, n'atambula n'agenda, sente ze azisaasaanyiza mu bintu ebitategeerekeka. Awulira n'osanga n'omukyala ng'akugamba nti ze sente zange za kikazi, sisobola kuziggyako kuzitwala kuzikola kino, sente zange za kino sisobola kuziggyako nkole kino. Naye nga olaba amaka ge gafa, amaka ge gakkirira, gali mu bwetaavu, abantu b'omu nnyumba ye bakaaba, embeera zibasuseeko, naye nga beesiba mu bintu ebitayamba, beesiba mu bintu ebitagasa. Ebyo by'oteekamu ensimbi ebitagenda kukuleeta kukuyamba bulamu bwo, lwaki tobivaako, lwaki tobireka? Lwaki toyamba maka go? Lwaki toyamba baana bo? Mulemeddwa okwezimba olw'okubanga essente muzisiga mu bintu ebitategeereka, ebitagasa. Olwaleero kyenvudde njagala nteeke essira ku buvunaanyizibwa bwaffe. Era bw'osoma ekitabo kya Timoseewo ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana, alina ebigambo by'agamba wano. Agamba nti naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye nga yeegaanye okukkiriza, era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Katonda atunuulira okuyamba abantu, okuyamba ab'omu maka go, okutwala obuvunaanyizibwa bwo nga kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu, eri obulamu bwo ggwe taata w'abaana, eri obulamu bwo ggwe maama w'abaana. Buli muntu alina obuvunaanyizibwa bw'alina okukola okusobola okulabika nga amaka gammwe gayambibwa okugenda mu maaso. Buli lwe weesiba n'ogamba kino kyange, ekyo kigenda kuzikiriza amaka. Buli lwe weesiba n'ogamba nti ebyo tebigasa, ebyo tebijja kugenda mu maaso, ekyo kisobolera ddala okukyankalanya amaka gammwe n'obufumbo bwammwe, okulabika nga tebutambula bulungi. Mukwano gwange mpuliriza, kwe bava Bayibuli etugamba mu Timoseewo nti omuntu oyo atasobola kujjanjaba ba mu nju be, omuntu oyo atasobola kujjanjaba maka ge, ali afaanana asingako obubi asinga n'oyo atakkiriza. Omuntu atafaayo, gwe n'obeera mulungi ebweru w'amaka go, naye nga buli lw'okomawo mu maka go tolina kyogattako. Abasajja bangi ne mwefuula abanafu, musumba sirina mulimu, okeera bukeezi kwebaka.
Olinda milimo gya bbeeyi giri gy'onootuula mu ntebe bagambe nti mwami akooye, omusajja bw'atyo bw'afaanana, atuula alinde. Olinda akaseera bwe kanaatuukira nga bakuyise nti jangu otuule mu ofiisi okole, jangu ogende okole emirimu giri. Waliwo ekiseera mukwano gwange mpuliriza ekinaatuukiranga emirimu tegikyaliwo, ng'oteekeddwa okwenoonyeza ekyokukola. Vaako mu egyo egy'omu ofiisi olowoozeeko ku bintu ebirala, ensi edduka egenda mu maaso. Ekyonoonya amaka go lwakubanga gwokera ku makya kwebaka mu nnyumba yo, otulo ozuukuka ssaawa 6 gwa kiro, omusajja alina okunoonya ekyokulya waka. Kale omukyala alina ku ssente, kale omukyala akola bingi. Musumba, nze omukyala byonna yabimala, naye gwe ng'omusajja otutte buvunaanyizibwa ki? Ssente ne bwe ziba zibuze, noonyaayo ekintu eky'enjawulo ky'okola ekiyinza okukuumira mu maka ng'oli wa mugaso. Omukyala aleme kulabika nti oba omwami waali oba omwami taliiwo, obulamu bwaffe busigala bugenda mu maaso. Weewale nnyo okubeera nga toli wa mugaso mu maka go. Noonyaayo ekintu kye weekwatako. Noonyaayo omukyala waawulirira nti bw'obanga toliiwo awulira nga amaka tegatambudde bulungi. Ebintu bingi abakyala bye bafuna, abasajja bangi balina buli kimu. Ekyo ky'olowoozezzaako omukyala asobola okinoonya ku musajja omulala n'akifuna. Naye gwe omusajja olina ki ekyenjawulo ekiyinza okukuumira mukyala wo n'agamba nti newankubadde ebizibu byetoolodde, newankubadde mpita mu kusomoozebwa okw'enjawulo, naye kino mba wange yakirina, abasajja abalala tebakirina. Ekyo kisobola okuyamba obulamu bwammwe era amaka ne gasigala nga gakyatambula gagenda mu maaso. Naye gwe okusigala nga weebakawaka, okusigala nga otunula butunuzi, okusigala nga tolina kyogattako mu maka, kijja galeetera okufa. Y'ensonga lwaki ne Bayibuli egamba buli muntu mmemba w'omu maka bw'obanga gwe family head, omwami olina okufuba okulaba nga olina ky'okwatako ekiyamba amaka go. Njagala tutambule nange kitabo kya Ngero essuula eya 31 olunyiriri nja kutandikira ku lw'10. Lugamba bwe luti nti omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba, kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga so taabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Anoonya ebyoya by'endiga n'epamba, n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato ag'obusuubuzi, emmere ye agijja wala, era agolokoka nga bukyali bwa kiro, n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya, n'agabira abawala be emirimu gyabwe. Ndi mu kunnyonnyola ku mukyala omwegendereza. Ebintu bizibu nnyo ennaku zino. Abakyala simanyi oba kiki ekizeewo, naye bo bamanyi balina kutuula awo waka bawanika ebigere ebyabwe bibe nga biwedde. Njagala okunnyonnyola nti Bayibuli tegambangako mukyala kugenda kutuula wuwe asirike alinde bbaawe amuleetere buli kimu. Ekyo tekiriiyo. Bayibuli ennyonnyola ku mukyala omwegendereza. Omukyala ateekeddwa okubanga mukozi, afaayo okulaba nga amaka ge gatambula gagenda mu maaso, ajjayo ag'omu buto bwe, ajjayo kyonna, n'ensimbi z'akola ezo z'oyita ez'ekikazi tezibeerayo, zonna azijjayo zisobole okuyamba amaka gagende mu maaso. Bw'alaba ekituli olina kutungawo amaka gasobole okugenda mu maaso, naye teweezibikira ssente, tozikweka. Muli mu kuyamba amaka gammwe kulaba nga gagenda mu maaso. Gwe omukazi kiki ky'ogasse ku maka go? Otuula butuuzi awo. Nsaasira nnyo abasajja abagaana bakyala baabwe okukola, kubanga ne bw'onooba toyagala ayende, toyagala abasajja kumukwana, ne bw'ova waka n'ogenda ku mulimu tomanyi bigenda mu maaso waka. Ate abakyala abagezi nnyo ennaku zino, bw'obanga omukuuma nnyo nga yayagadde kwenda, toyina by'okuuma. Katonda yakuuma amaka. Mulina kuzimba bwesigwa, wabula buli muntu abeeko n'obuvunaanyizibwa bw'akola. Akawungeezi nga mukomyewo mutuule. Mwami munange nkooye ndabyeyo kino, n'omukyala naawe onnyonnyola embeera gy'oyiseemu. Mubeeko kye mugattako mu maka gammwe. Development ebeewo y'amaanyi. Kyova olaba mu byalo, bw'obanga ogenda kulima, omusajja taleka mukyala we mu buliri n'agamba nti abakyala balina kutuula butuuzi. Nze
nseka ngende nime nkomewo. Bwe baba basimbula okugenda okulima bagenda babiri bonna mu maka n'abaana baabwe ne bagenda nabo. Naye lwaki ab'omu bibuga mukyusa enteekateeka efaananako bwetyo ne mwagala okukonya bakyala bammwe ne mwagala abakyala bammwe batuule butuuzi babeerawo nga tebalina kye bakola? Ekyo kikyamu nnyo kubanga sisitimu y'amaka omukyala okubanga ateekeddwa bulungi nga mwegendereza Bayibuli emunnyonnyolako nti alina okubaako ne kyakola ekigatta ku maka. Gwe mukyala anafuye nnyo anafuye ensangi zino kiki ekyenjawulo ky'ogatta ku maka go? Kiki kyolina omwami wo kyayinza okutunulira agambe nti newankubadde abakyala balungi newankubadde balabika bulungi abamu byemyula abamu basiba enviiri zigwa ku bigere abamu bakola kino abamu balina obubina naye nze sijja batunulako please nina owe wangeeka. Kiki ekyenjawulo ekyo bbaawo kyayinza okulwanira? Naye ennaku zino amaka gakusobera. Omusajja n'alyoka yeemamaaza n'agamba nti nze omukyala agende gibamiranga. Ye omukyala n'alyoka yeesuulamu akambaya n'agamba nti mwami nze obufumbo bunnemye enkya ŋŋenda. Addako buzzi bweru n'atandika n'agamba owaaye ab'enkoko enkoko gye mumukyalina ku nkoko eziriibwa anti eno omukyala yagambye anoba ajja akola epate kubanga ogenze. Olw'ensonga tolina kyogattako. Sooka weebuuze wootudde, sooka weebuuza wooli. Singa ogamba omwami wo nti ogenda, omwami wo ayinza okutuula mu ttaka n'asiita ebigere ng'akwegairira oleme kumuleka. Oba gwe bw'ogenda mu maaso n'okola ebirala n'okola buli ky'oyagala oba n'akusiibula n'omusiibula adda eri kukola pate kubanga tolina ky'omugattako, tolina ky'omwongerako. Fuba okukolerera amaka go. Okukola si kwa basajja bokka, n'abakyala mulina okukolerera amaka gammwe okulabika nga gabeera bulungi, okulaba nga gagenda mu maaso. Noonyayo ekyenjawulo. Omukyala wo newabanga teyeesigika, noonyayo ekyenjawulo kyalina kisobola okuzimba obwesige bwo. Omusajja wo bw'abanga teyeesigika, noonyayo ekimwesigisa. Naawe omusajja noonyayo ky'okola ekirungi ekyenjawulo ekikwawula ku basajja abalala mu maka go. Mukazi gwe naawe noonyayo ekintu ekyenjawulo ky'okola mu maka go. Omusajja ng'akirabamu ggwe wekka, ng'akulabamu development mind. Ne bw'abanga akulese waka ng'osigadde wagenda okutuuka nga waliwo enteekateeka ey'enjawulo gy'okoze eri mu maka. Abeerewo nga yeesunga agamba nti waka ne wemba siriiyo naye omukyala muyiiya, omukyala mutetenkanya, njagenda okusanga nga kino kiwedde, njagala genda okusanga nga kiri kiwedde. Abaami beetaaga okusangako abakyala nga balina ebintuntu buno obutono munnyo sukaali bikoze obuntuntunga obwo obutono nga babuguze kabagule ebiri ebinene ebyetaagisa. Naye agule omunnyo agule buli kimu n'enva no ennyaanya bikoze bitya. Abaana school fees abatwale, abantu balwale, abaana balwale abatwale mu ddwaliro. Bannange waliwo ekituuka nga omugugu guzitoye nga beetaaga obuyambi bwammwe. Mwekubeko mu mutima kino bwe tunaaba tukiseetinze bulungi mu maka gaffe. Buli omu naaba nga atwala obuvunaanyizibwa bwe. Buli omu naafuba okulaba nga amaka gabeera ga muwendo nnyo era ng'anoonya kiki kyagatta ku maka ge. Tugenda kubeera n'amaka amalungi agagenda mu maaso. Mubeeko ne byemuzimba ebyenjawulo ebibagattira awamu. Mubeereko ne bizinesi ng'ebagattanga amaka nga newokuba kwawukana waliwo ekibagaana ekibakugira ne bagamba nedda temuyinza kwawukana bizinesi mujajjaabuluzaamu. Munoonyeyo ekintu ekyenjawulo ekibagatta. Bwe ba bizinesi mugikole nga muli babiri, bwe biba nga birala mubikole nga muli babiri, buba buweereza mubukole nga muli babiri. Ekyo kijja kuyamba amaka gaffe okulaba nga gagenda mu maaso, amaka gaffe okulaba nga gatambula bulungi, amaka gaffe okulaba nga gaweesa abantu ekitiibwa. N'abantu ebweru bwe balaba amaka gammwe nga mukolera wamu, bizinesi muzikola wamu, omukyala bw'agenda n'ayeeya n'omwami n'agenda n'ayeeya ne mukomawo ne mukolako ebintu eby'enjawulo eby'amaanyi nga muli babiri. Ensi teyinza bayita bafala, ensi teyinza kubayita bajega. Etendereza butendereza mukwano gwe mulina, etendereza butendereza ekyo Katonda omukisa gwe yabawa, essanyu eriri mu maka gammwe. Ndowooza ebintu ebyo bwe tunaaba tubitaddeko, ensonga eyo tunaaba tugitaddeko essira, amaka gaffe gajja kuba n'enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Mukama abampeera omukisa. Katusabe. Weebale nnyo Katonda kubanga otuyigiriza bwe tuba n'ekigambo ekyokusonyiwa mu bulamu bwaffe ate ne tugattako obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka, tukkiriza nti amaka gaffe gajja kuba n'enkyukakyuka.
nsabira abaami abali eyo nga balabanga omukyalo okubaako ne kyakola kive. Nsaba n'abakyala abali eyo nga bakola naye nga ssente bazikweka zigasa bo nabeewaabwe. Mukama osobole okukyusa endowooza zaabwe bakitegeere nti amaka gaabwe gabavunaanyizibwako. Si mwami si mukyala buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga amaka gatambula gagenda mu maaso. Omukyala oyo awaayo nnyo ssente nnyingi mu maka aleme kukiraba nga kibonerezo naye akitegeere nti buvunaanyizibwa bwe. N'oyo omwami afuba okulaba nga alaba omukyala we ng'alina kyakola ng'alina kyagattako aleme kulaba nga mukyala we yayonooneka naye amanye nti era naye akola buvunaanyizibwa bwe. Ku nkomerero tugatte amaka go gawe obumu basobole okubaako n'ebintu eby'enjawulo bye batuukako mu bulamu bwabwe ebinaabayamba okutambula okugenda mu maaso. Tusaasire ebitusobyeko wabula okkiriza obumu okusisinkana amaka gaffe gonna. Ebirungo bino byonna by'ozza otuyigiriza bisobole okubeera eby'omugaso mu bulamu bwaffe bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa.